Sedduge. Naam. Ebiseera ebisinga obungi ekisinze okubuza abantu be bamanyi. Naam? Yes sir. Omuntu ayingira mu sswala kubanga ye yasomera Bugembe n'asomera ne ku Islamic University in Uganda n'agimala mu ddakiika 3 kati buli amulaba n'alabira ddala nga esswala yeeyo. Mbu ye alina experience mu bintu bino engeri gy'abisomye ennyo alina experience. Kati gwe ebbanga ly'omala nga oli mu kubalaata osoma al-Fatiha ye obwo obudde aba yagisomye dda. Mukulu Sedduge weebale nnyo, weebalire ddala. Kikulu nnyo okuba ntukola rihaaso. Sebo ne Seeka ayinza okusala esswala n'ogyewuunya. Ffe twalina omusomesa ng'atusomesa naye nga bw'atuuka mu sswala toyagala kuyimirira mabega we. Oba tonaba kumala al-Fatiha ye n'akutama. Oba okutamye tonaba kusoma edduwa eyo ey'okutama ku maviivi n'avaayo. Nga twamuleka ye asaala yekka. Naye ng'ate musomesa wa ddiini. Kati bambi wadde ng'oli yasoma naye oluusi kiba kikolwa bakiyita kikula. Kikula kya muntu. Nga ye yakuliramu ndowooza jjajjaawe yali apakukapakuka kati nga buli kaseera naye apakukira ne muki? Apakukira ne mu sswala. Nabwe kityo muganda waffe Sedduge ekikulu nnyo ekyokubeera nti tuddamu nate nga bw'ogambye nti Qur'an yeetaagisa okugiddamu otherwise ogyerabira n'esswala nayo oyinza okubeera nga gwe wasoma edduwa emu yokka nga wali Bugembe baakusomesa kubanga yali ku mukarrara. Naye ng'ate waliwo edduwa endala ze baasomera e Misiri nga za njawulo n'ab'e Madina nabo baasoma endala n'aba Ayyo nabo baabasomesa endala. Kati gwe n'ogamba mbu eyiyo y'entuufu mbu eyo oli nfu nedda ssebo. Wasoma ebyo byokka. Gwe wasoma ebyo byokka kubanga bye byali ku mukarrara baali bagambye nti bakusomesa ebyo. Naye nga gye biri biyitirivu by'otaasoma. Tunoonya okumanya. Muganda waffe abuuzizza nti ekigambo okujabulajabula kye ki? Muganda waffe Ibn Khatib. Latif. Naam, okujabulajabula kitegeeza kugitamu mu bufunze mangu kye bayita okujabulajabula nga tolwisizza. Kya lulimi kyekyo. Kya Luganda. Okay. Naam. Muganda waffe abuuzizza ow'ekibagala nti wandimaze mu sswala bbanga ki n'olyoka osoma al-Fatiha bulungi? Tewali budde buli determined okubeera mu sswala. Buli omu abeeramu bw'aba akola ki? Bw'aba asobola okubeeramu. Onfuna bulungi? Obudde bwe nandimaze mu sswala. Okay. Anti tewaliwo budde buli determined nti kakati nga bw'olaba bano abantu ab'ennaku zino balina olugezigezi. Ajira ne bagira nti omanyi wano ssala tusala ssaawa 2:40. Tusala aswiri tusala 11, 12 ssaawa bwe ziti. Ffe tulina obudde obw'esswala obutandikirwako obwa wakati n'obw'enkomerero. Naye eddakiika z'okumala mu sswala tezirina determination. Era omuzikiti guyinza okutula ne tugamba bannaaye dhuhuri eyaffe eya wano tugimalamu ddakiika 2, dhuhuri eyaffe eya wano tugimalamu 4, era oba toyagala kusaalira wano vaawo. Nedda ssebo. Tewaliyo kidetamininga budde omuntu bw'abeera muki mu sswala. Wabula adetermininga obudde obubeera mu sswala bw'amanga musaala jamaa abeera imaamu. Naam? Abeera imaamu yasalawo nti kati abeemu okumala akaseera bwe kati. Speed gy'akozesezza oba ntono baki oba mpanvu. Naawe kennyini odetermininga obudde bwo nga bw'oyagala. Naam. Muganda waffe abuuzizza nti azzemu n'abuuza ekibuuzo nti kaakati enniya eno bwe ngamba nti nawaitu usalli salatu dhuhri salatu al-asri salatu al-maghribi salatu al-isha tarawihi sunnatu ishraqi sunnatu dhuha namulwa ntya. Toyina buzibu. Enniya eyo nnungi nnyo, kirungi nnyo buli omu agireeta. Nange era bwe nsoma nawaitu osoma obyogera tekiri haramu okkirizibwa okubyogera naye birina kubeera mu mutima. Ebyo oyinza n'okubikyusa mu lugisu n'obyogerera mu mutima. Gw'olwokuba nti kati gw'obyogera mu Luwarabu bye bikubuzaabuza olowooza nti naye eri suratul Fatiha nawaitu usalli salatu dhuhri 4 rakaati lillahi ta'ala adaan. Kati bikyuse mu lugisu nawaitu nanuyirire usalli ndini interest ndini love iye kusala salatu dhuhri iswala eno bagiranga bati dhuhri nyo lisino lyayo 4 rakaati ngana kukakasa nti wowe
iswala isinza kusala erimu rakazine ate nza kukikola lillahi kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Obukubibolera na anti olukubolera omuntu gundi amanya ati olukuze siwere bikyuse mu lulimi lwo namanya nti kananoonya lwabiganika wadde mu luteesi. Okay. Akibone? So kati bw'oyogera tekina mutawaana naye byogerere mu kifuba kubanga gwe engeri gy'obyogeramu si oli bw'abyogeramu omuzungu naye akozesa lulimi lulala. Naam? Emikono gikwatawa. Muganda waffe abuuza nti emikono ngiteeka ku kifuba wansi mu kifuba tugambye kasita gwe oteeka determininga okitagala olaba wano wakati w'olubuto n'ekifuba awo wooteeka. Okay. Okitegedde? Awo wooteeka bot. Yes. Nfuna bulungi? Kibuuzo ki ekirala kyabuuza? Abuuziza mbu esswala zinene zirina raka 3 4. Agambye nti bw'osoma surat al-Fatiha naziri oyongerako essuula endala oba ekifo ekirala oba kyonna ky'osomye mu Qur'an ku swala zino z'osoma mu lwatu ku raaka zino ezisooka 2 zokka oba ezisembayo. Anti kakati munnange tugambye nti nabbi yagamba bw'omala al-Fatiha ate eraaka zonna tusomeramu al-Fatiha. Kati gwe bw'omala al-Fatiha ky'oba oyongeddeko kyonna yongerako kyonna kyokola ky'omanyi mu Qur'an. Okay. Eraaka zonna oba 2 oba 3 oba 4 naye tutera okuyigiriza nti eraaka ezisooka 2 oyinza okusoma al-Fatiha n'oyongerako kyokola ky'osobola mu Qur'an. Eziddako 2 oba 1 oyinza okusoma al-Fatiha yokka. Oyinza okusoma zonna n'osoma al-Fatiha n'oyongerako ky'oyongerako mu ssala mu raaka zonna tekina mutawaana kubanga ebyo birungo. Naam, ebyo birungo ebyongerako value ku ssala. Naam. Olwo kibuuzo ekirala twagala kwagaliza bwagaliza baganda baffe abatuwuliriza Ramadan ennungi n'okubeera ntitubaagaliza n'okubakubiriza okusiibulula ku basiibi. Naam? Yes. Twagala okuba nti twebaza buli kiisi atuwuliriza era nga atulaba ng'ali ku Islamic University in Uganda FM ne Qibla Islamic Media. Yes, ne baganda baffe bonna ab'enjawulo. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Nsigadde nze Qasim Shuaib Abdul Khaliq Magombe Miskinullah. Qibla Islamic Media.